Eyakawungezi k'olunaku luno olwaleero lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi zino zitambudde leero ziri 23 omwezi tukyali mu gwa January omwaka 2021 nkubuuzaako n'enkwebaza okwekumira ku Sowot TV Omunyo live na Bwire Fede ndine Rosette Karungi tugenda kubanga tugukutuusaako naye nga tukujjukiza nti olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku House of Prayer Ministries International myaka 10 nga Mukama Katonda atadde ekisa kubaweereza nga bagenda mu maaso n'okulyowa emyoyo ate nga n'abakuŋŋaanirawo balina obujulizi n'olwekyo jangu tujagulize wamu ku lunaku olw'enkya. Omunyo live tugenda gutandika n'ekire ky'enkuba ekifuniddwa mu bitundu ebiwerako mu malya g'ekyemisana. Mu bitundu by'e Lubaga tutambuddeko mu bitundu ebiwerako naye tusanze ng'enkuba yabayisizza bubi nnyo. Abatuuze banenyeza Meeya Joyce Sebugwawo okuba nti ekisanja kino akimazeeko naye oba olyawo talina kyabakoledde okusinziira ku bo. Enkuba etonye malya g'emisana olwaleero erese bangi abawangalira mu byalo ebimu ebisangibwa mu Lubaga nga beemagaza oluvannyuma lw'amazzi agapoze mu myala ne gatandika okusaasaanira amayumba g'abantu. Ebyalo okuli Kajubi zone, Nsiike 1 zone, Nanfuka zone nga kino kisangibwa Nateete bye bisinze okukosebwa n'enkuba etonye. Ssentebe w'ekyalo Kajubi zone David Lubinga ekizibu akitadde ku baazimba omwala mu kusooka nga bwe baateekamu ebigoma ebitono ate ne bajjamu ebinene ebyalimu. Obutaala omusajja yakolawo enginiya yakola ensoli ebigoma bye yateekamu wansi bifu tusaanamu 5 twagala 5 esobola okutwala buli kimu kyonna naye nga n'amazzi gava wala nnyo gava Makirye gava ludda wanajja Nankumbi naye kati gano amazzi singa obugoma buli bwe yateekamu singa buvaamu ne tubeera ne 5 nga gye bakoze eri. Kyokka ekisinga okwennyamiza kwe kubanga abatuuze beeyambisa omukisa guno ogw'enkuba etonye ate ne basuula kasasiro mu myala. Bino we bijjidde ng'ebitundu bino byetegekera okulonda abakulembeze baabwe abapya ku bbalaza ya wiiki ejja era ng'abamu ku beegwanyiza obukulembeze obupya bagamba nti baakutandikira ku kizibu kino. Kati okugeza ng'ennyumba ez'olaba nti omuntu yatuuka tayimu n'aba ng'alemererwa olwa bulooka nti amazzi gakola ki gazikuba ne gazionoona ennyumba n'eggwawo talina waakudda naye nga kyekitundu mwalimu nga Land Road takyalina kasente yali ayina essente essaawa eno okulaba nti no zikuwedde kubanga ssente mugenyi. Kale nze ndowooza bwe mba nzize mu bukulembeze tugenda kukola tulabe nga manifesto gye twalonkingira embalala tugiteeka mu nkola ey'omuntu wa bulijjo. Banenyeza abakulembeze baabwe bwe bamaze nabo ebbanga ddene nga tebabayambye. Enkuba eno erese nga n'omwala ogwa Nalukolongo Channel guzibikidde olw'akasasiro omungi akulugguse. Okugeza oluguudo ng'olwo bw'olaba Suna Road ssente zajja bwe zajja naye nga Meeya atamanyi kuloobinga kugamba nti no ssente zisobola okukola oluguudo naye nga tasobola kuloobinga ssente ate zisobola kusasula abantu bali ku kkubo. So n'olw'ensonga eyo twagala Meeya omuvubuka omuto zakka embeera ze asobola okugamba nti ssente z'okukola omwala zizze kiki ekyetaagisa. Era tufiiriddwa abatuuze bangi n'obulamu tubufiiriddwa ku lw'omwala ogwo naye ekyamazima bannayuganda tubakakasa ddala abatuuze b'omu bitundu byaffe bino mu Lubaga South nti ssente ezibadde zikyalemesezza omwala zezo ez'okuliyirira abantu abo era abantu abo bonna baamala dde okuleeta akawunti zaabwe mu KCCA tugenda basasula oluvannyuma omwala gukolebwe. Byakyambadde Lawrence ku Sowot TV Omunyo.